Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero nze nammwe abakyala gwe wenna omukyala oba omwana omuwala singa ofuna olubuto olwo n'ogenda mu ddwaliro ne bakugamba nti olubuto lw'olina mulimu abaana babiri, olubuto olwo ekyamazima tolina kuluggyamu. Olubuto olwo lusobola okutwala obulamu bwo, olubuto lw'abalongo tebaluggyaamu. Njagadde ensonga eyo nayo mbeere nga ngibabuulira mu abakyala abaana abawala. Buli woofuna olubuto olwo n'ozuula ti lubuto lwa balongo toteekeddwa kuluggyamu. Olubuto olwo ebiseera ebisinga abalongo abo wadde baba bakyali mu lubuto bo bakolerawo balagirawo amaanyi gaabwe. Ky'oba olaba bw'obeera ng'oli lubuto lw'abalongo bingi ebikweraga ebyo eby'enjawulo ate ebikambwe eby'obusagwa. Ky'oba olaba nti olubuto olwo si kirungi kuluggyamu. Olina kubeera nalwo n'oluzaala oba batya oteekeddwa okuluzaala. Kyenjagadde mbeere nga mbabuulira naye ensonga mugitegeeremu abaana abawala, mubeere nga mubuulira abaana bammwe mu abakyala mubabuulire nti bw'ofunanga olubuto ng'olubuto lwa balongo toluggyangamu. Ekyo nno kikulu mubeere nga mukitegeera. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.